Uganda Eyenkya. Ekintu ekyo ngenda kukiddamu emirundi n'emirundi. Uganda Eyenkya. Ama mukulu wa mala teri muganda gomala nnaku 3 nga mukimanyi nti n'obulamu bwammwe ayogene kulamu bwa kitammwe aziweeyo mu bukulu bwe yalimu mu kitibwa kye yalimu ng'abalwanirira ate gwe n'omuyitakawo n'otunwali n'otamubuuza kisoboka wabanga waliwo mutaka mulimu omu yekka yali amwagala kati bano okumuyita ko gabasima kati ekyo nga kize ku bbali ekyo nga kize ku bbali janaati kati nako ekyo nga kize ku bbali janaati Jakana yali tamanyi nti omukyalo ono bakwatagana nnyo nani aliwa omukyalo ono babula nti bakwatagana nnyo nani ne janaati yeta kikola ki fe tukimanya janaati tumaze okuziika Jakana nga basisinkana kati gwe ensonga ki gwe mukyala kali tuganye nti wali friend wa Jakana ekyo tukiganye kati Jakana maze okufa kiki kye mwogerako kiki gwe janaati kiki obuuza omukyalo ono ngate mbulamu twali tetukwata ngate mu bulamu waneeno mwali mulaga nti temukkaanya ati mwali mulaga nti tetubalaba nti mukwatagana kati saawa eno mulaga ati temukwatagana nnyo omukwano mugujjawa there is a lady called Liz omumanyi ani Liz mumanyi ayingirira muwa bintu bino siyo yo mukyala gwe twogerako ntwogera ku mulala anti mbuuzi ku bantu be bagamba abaali closing abaali batambulira ennyo bwe baali bamuplotinze mulimu Liz wali omumanyi Liz mumanyi yali amuyita ati Liz yali ayita Jakana kubanga Liz yali mukyala Jakana Liz yali mukyala Jakana kuba kyala bajjakana bomanyi bogamba nti bayinza okuba babayitamu okusobola okutta Jakana Liz mwali ekyo kigambo tewali sajja nakukyogera Liz ofa kinyinza okugamba ki Liz tayina kyamanyi kubikwatagana n'okufa kwa Jakana ekyo kyenyinza okugamba Jakana ebintu bye yali asinga okozesa wali obimanyi okukozesa ku kinga ki mu bulamu bwe nga tugeze bwe bayinza okumanya nti mbeera n'essawa yange eno mbeera n'amasimu gange gano tebinvaako bwembeera ebyo wali obimanyi Jakana emikwano gye egyali gisinga ennyo anti ngamba kiriwe kiti ongambye nkubuuza bintu si bantu okay kubikwatagana amasimu ebintu bye yali asinga okozesa obimanyi nga bikwatagana na simu mu bulamu bwe kyogamba nti bwe nasanga nga Jakana nga tayinza kumusinga nga bwe nkuwadde discipline nange oli okundaba mba n'essaawa yange eno mba n'essimu zange zimvaako yali asinga okuba nabyo Jakana essaawa teyamuvanga ku mukono wagitegeera oti essaawa eyo okugitegeera ngitegeerera ku mukyala eyali agenda okuba nga akola amawulire agenda okuba nga akwata Jakana muganda wa Liz erinnya ndyerabiddemu muganda wa Liz kubanga yayatase okusomesebwa nga yagala otandika okubeera nga alikodinga Jakana mu kyamawulire kati ssaawa eyo omuwala oyo yagiina omuwala oyo n'akola statement n'agamba nti ssaawa eno erikodinga otegedde naye nga naffe ababeera nayo twali tetukimanyi kabeere lule Jakana bwekibanga abamawulire abajjanga just once oba randomly nti leero nzize mujjeeko ng'abamu twali tumanyi nti essaawa ya Jakana erikodinga ekola ebintu ebyali kati ngenda kubuuzayo wait lindako ongambye wali omuli close nnyo yes ng'omumanyi nnyo yes ekyo gy'okola otya ku bantu wali tokimanyi kati kino kyokka tekisawa nkirese okimbuuziza ne nkugamba omuwala oyo yava ku statement nga Jakana twabeeranga naye Jakana ebintu ebyalinga byakusaaga ng'asobola otwa n'akugamba essaawa eno giraba nti ye ebiwulirwa waneero bisobola okuwulirwa mu Miyadi West n'ebikola n'ebikasuka ku ssimu yange nagamba essimu yange omutake yagikolamu kino naye ebiva kuno ku ssaawa ebikola ki
nga fenna tukikkiriza kankubule kina mazima matuufu fenna abaali babeere waka ekyo nooga n'okibuuza Jona n'okibuuza Lule tajja kugamba nti eno essaawa nagirabako ng'ekasuka ebintu okuva kuno ng'ebiza kuli ku simu kyali kyama bwayita tikitulaga naye kati bino byalikodingiddwa yes kyali ekyama kyatemba mwabitegeeramu anti kakati ye ekyama kye kati gankiddemu buto ekibaite ekyama kye kintu ekibeera munda nga tekifulumye kakati ate ekyama nakibagamba mu byokusaaga andi kakati omuntu gwajja nakugamba naga nti essaawa eno ekwata ebintu ebirecordinze yes kati kyali kyama yayogera n'agamba essaawa eno esobola okukwata ebintu byerecordinze n'ebikasuka n'ebiteeka ku simu ffe tetwakikkiriza ffe nga tugiraba bulabi kuba tewali yali akwata ku ssaawa ye era ffe twewunya nnyo omuwala okukwata essaawa ya Jakana tewali kati sina statement gye nakola nga ndinga nti nno nti yeno njitutte Jakana kubanga n'olunaku olwasembayo ndowooza twali waliwo gye yali alagenda yali ajja eno yayita ajja eno kubanga eri yali nansana gye baali bamuyise twagenda naye emuka netuula omupiira ninga nenjiteekamuka nangamba naye oba okumyosangalo nayambuka waggulu ku kalina waliwo bannamawulire baali bagenda omuggyako amawulire ne tukomoza essaawa nga 6 ze twavaayo ne tuddayo ewaka kati ekyo kubanga twagendanga naye olusinga muvuga olusinga yeevuga naddala mugera mawulire ge ng'agenda okukola mawulire Jakana yeevuganga neyetwala okay otuuse ewatukufu nga tuddayo ddala wali eri nga tuddayo ddala wali eri we twatandikidde kujja naati nti lwaki ŋŋamba nti okufa kuno kwa Jakana waliwo abantu abaakozesa omu naye n'akozesaako omulala okuggyawo obulamu bwa Jakana ekituufu kiri nti nze gwe nyiza okugamba nti era gwe nzikaatiriza ennyo lwaki nzikaatiriza ekyo nti Jakana tumaze omuziika wattu tukomawo kubanga Jakana tumala omuziika tukomawo ewaka nze yali avuga Subaru bano ze yabatwala ne tugenda ate n'okubatwala ono akimanyi bulungi bwe twali tugenda emmotoka tebaagitugobaamu anti nzijjako ekyo kyatubuzaawo ekyambuzaawo anti kyenzijjako ekyo ekyambuzaawo kati kivola nkuviridde sikimanyi kati amazima nze nakubye essimu nga nkubira omukulu ono mubuulire amazima kati ekituufu kiri nti ono nze yabavuga naye nga tutunasimbulawo aji baali batugoba mu moroka baali tebatugoba mu moroka anti kyenzijja nzijja kukubulira kiki ekyambuzaawo kubanga sinzenzeka sinzenzeka yabula nze ekyambuzaawo kiri ekintu eki okudduka sadduka nti nno nziruse wala wabula nakwata ekkubo nengenda kuba nali sinange gye nnyimiridde nengene ekkubo mu kyalo gye batuzaala gye bazaala maama kubanga gye nakulira nakulira wa jjajja we natuuka eyo nabe yes before nga tonajja wa Jakana okola ki nali makanika lwaki tuwaddeyo ku omulimu saaguddako olw'ensonga emirimu gyange egisinga gyonna gye nali nkola abantu be nali nsigaza abali closed be nali nsigaza be bantu be nali nkolera abali bamanyi era be nali nsigaza be bampita nga ne bampa emirimu nenzamu nenkola gundi nampita nampa omulimu lwaki tuwaddeyo ku garage okuddayo ku garage saddayo olw'ensonga ebyali bituuseewo nga n'okusinza kiriwo anti kati gwe kyoyagala okumanya lwaki wadduka okiwulira ekintu ekyo lwaki wadduka kati nkuleetera lwaki nadduka ne lwansonga lwaki saddayo ku garagi Jakana ng'amaze okukola ki kati awo wentandikira awo wenyininyini wetuli anti awo wenyini wetuli kubanga oŋŋambye n'abata Jakana baali bakuno negamba awo wentandikira ye oba nedda ye ansa gye njagala abali batta Jakana nange naffe bali batunoonya ate atali omu kubanga kyesimanyi kubanga ekiro kiriwo ekiti neero tukyaliwo Jakana nga tuliwo Lule nga tuliwo anti wulira ndeeta yes ontegera nga ggwe kubanga byonnyonnyola
go wali ovuga Jakana mutambula bameka babiri ekitegeeza nti lwemwabanga mu mmotoka gwe ne Jakana luleta alina kiyamanyanga ne Jona so bwe nkubuza ekibuuzo ate n'oleeta Jona n'oleeta Lule ogezaako okundaivatinga okumbuza sikudaivatinga omanyi lwaki nomwogerako nnyo olw'ensonga Jakana naye yamukwata n'amumpa n'amugamba kati Paul kyogenda okola ne Lwono engeri tulina okukola galagi naye ogira omusomesa era nga Lule naye yabanga mu mmotoka nga mu mmotoka olusi Lule twatambulanga nnyo era n'okibuuza liizo ono yanga ku mberenge n'ebikajja twabeeranga naye mu mmotoka olusinga bya naye kusinga bwe twatambulanga mu bintu nga tugenda distance mpanvu Lwe yalingawo ng'ali wa maama we olusinga tutambula naye kyotalina kyomanyi kati olina ekibuuzo nedda olina ekibuuzo kyombuuziza n'oŋŋamba waaki wadduka waki wadduka gwe waki wadduka n'ogenda nga Jakana mu kumala okufa nze ngenda bwe nti tumala okuziika Jakana maze okufa we twamala okuziika awo tutuuka ewaka batulekerawo ebintu tebinavaawo naye bagamba Jona ebisunzo tobaako gwobikwasa nobiwadde n'ogwo Liizi yalinayo engoye ewaka ewa Jakana ne bagamba Janati naye n'agamba Liizi tokwala ebisunzo n'omuwa agenda kubba ebintu bya Jakana naye nga yali mukazi we magini nze moka nali njivuga nga ngenda gyenjagala ne baŋŋamba emmoloka eyo ogenda kugibba gipaakinge wali eri nenkwate moka yabwe nenjikola ki nenjipaakinga kati nze ekinzija ewa Aji era nebaza Aji Nadduli yamponya kinene nnyo ku byali bigenda okutuuka ku bulamu bwange yamponya kinene nnyo era mwebaza nze nga sinatandika kudduka tetwali waka nga batikka ebintu bya Jakana omusajja n'ayimya n'akola statement ne Janati n'ayogera n'agana naye senga omulenzi ono abala kyangala emyaka emirala 3 wagumu twali tugenda okutikka bino twali tugaleeta tuleera waki bayogera nti twali tugenda kutikka ebintu bino eno nga twese tuleera olaba tuzibuwalidde nga tulina zino emmotoka entono Arua bemba mbadde nnonya byakufa ne bagamba omusajja ono abakubayo emyaka emirala 5 ekitegeeza abadde ajja kukola nnyo abe n'ebintu bingi ekyo kigattako nti kyekyaleetedde okufa kwabo waliwo kati kankubulire Nkuluddin yes kimanyi nti era oli mukumbuzabuza tonambulira lwaki wadduka anti kyendiko anti kiwulira ekyokutika ky'ebintu bamala obitika babituse wa Aji kati eno wa Jakana tusigazaayo omufaliso baagulekayo nga gwakusubwako omukyala waani lwaki wadduka anti kyendiko nkubulira lwaki nadduka omufaliso guno gwasigalayo nga gwakusubwako omukyala wa Jakana yes Jakana ali mukwano gwange yakuluma nnyo yannuma nga bw'okiwulira kubanga Jakana mu kufa banaye kankubuulire kineno Jakana kubire yakafaananyi bakumpereze face yo bwefaanana ng'onyumya ku bintu bino ati ndi mu kamera era wowe osobola okunkuba akafaananyi kankube then kaweerezebwe kati yes you can't talk about the story eyavaako okufa kwa Kyaliwo kati kankubuulire yes nze recently wano nakamala okufiirwa Kyali wange gwe mbadde naye emyaka emeka nga tukola ffenna but I can't talk about her nemba na faces okujjako nga tunyumya ku mbozi yali ebyokusaga naye bwe nyumya kufaako n'amaziga gankola anti ulira nzija anti wawojja happiness uliriza kigenda okwewunyisa kiri ekintu kimu okay kale lwaki wadduka kati waki nadduka nze okudduka kwange bamaze okukwata ebintu bya Jakana babiteeka ewa Aji Nadduli twasigala ewa Jakana nga gitubeera nga gitusula ewaka ne bajja ne batugamba waneeno muveewo tugenda kuzimbawo emizigo gy'abapangisa z'ennyumba tugenda zimenya ne tuvaawo ne tugenda ewa Aji Nadduli ne nkwata engoye zange ngende ewa Aji Nadduli ne ntuula maama wa Aji Nadduli n'aŋŋamba mukyala wa Aji Nadduli n'aŋŋamba ye nga bwe gye sikimanyingako nti oyagana kutandika kusula wano ninga ne ntone Aji Nadduli Aji ne mugamba Aji ebya garagi bitwali tugenda okukola bikomyewa n'aŋŋamba byendiko ngenda bikola ki ngenda bituukiriza nenguma yes wali okanika ki nali nkanika mmotoka wali osula wangu kanika emmotoka nze nkola emmotoka ez'amasanyalaze wali okanikirawo nali nkanikira no katwe ku Subaru Park nga nsulawo Kalwerwe amakago bwe wagende wa Nadduli n'ogaggalawo nali mpangisa saagaggalawo nali mpangisa ekyagajjawo kikino ebiseera bwe byatuuka nga kuba nalina omukyala nga nyina n'omwana atya nga nyina n'omwana omu okutandika okubeera ne Jakana ekyo nafiirwa omwana wange
nenfiwa ne mukyala wange nyine emyaka 2 mwezi wasomako nasomako ekitono nokoma mukyako nakomako mu P6 kakati mbadde nina amakaga simaka mu buzigo kyona kyekiri yes ne bwe basitowa nga yes n'omukyala yes n'abaana yes nojja otandika okukola n'omuntu obulamu buli kriski famire ogisuddewo okitegeera yes tolina kyofuna yes oluzinza amaka yes nosigala nga okyali ku muntu oyo yes tolaba nti enkola amako galuzinga basi informa amako galuzinga na galuzinga anti informa weulami nti enkola ya informa webatera ogibeeramu ati nze wokyogedde ekigambo ekyo nekitegeera nti ogamba nti abantu ababuzaabuza bebatera okukola ki okukibeeramu kati ofaanana mbega awedde naye nga ekituufu siri mbega ate bwentu wenfaanana kuba kati bwentu wenfaanana olw'ensonga kyenkugamba gubirabanga byogamba gatali mazima naye kinkugamba bwentu n'omuntu abadde akusibye mu famire afudde ongambye famire bakukola ki bambatiza erinnya ate ne bagoba ne bangoba does it add up si Adamu ayangoba no golaba kigatta okungoba ate ekigeno kwesa ekyenje kikusesemi ate yagoba omwana namugamba ngamba desima kati uliya kyenkugamba mukuludini Aji Nadduli teyangoba okiwulira Aji Nadduli yaŋŋambe kiri ekintu eki ngenda kukuwa ssente ove wano ogende kubanga ebinaddirira eri obulamu kusinziza kati ebiriwo ebinabaddirirako kubanga Aji Nadduli twamugamba nga bwe kimu ekigenda mu maaso wetwali ewaka eri ne batugoba omanyi kati ebyo ebibuuzo biriweze bina byetannaddamu anti nziramu anti sikubuzaabuza nambuulira lwaki wadduka ekyokubiri nakubuuziza ki ekyakusuuzaawo omulimu gwo notakimbuulira yes kakati ogasseeko wasuulawo n'amaka amaka anti yes notambuulira kakati otuuka oŋŋamba ekyokulala nti ate bamala bakukola ki bakugoba ebyo ebintu bina biri 100% contradictive tebikwatagana even a single point onosonyi oli ku seti yes tuli ku kamera kwe twogerera naye tebikwatagana one yes wazze kwogera amazima yes naye ate onimbye bulimbi nedda sikulimbye ekyokubiri wazze kwogera amazima naye nakubuuzizza ki ekyakutuusa okubeera nti kubanga siwuliramu mu mboozi yo ngwera bwegamba nti bwe twamalanga okola nze nenzirangayo ewange watoyinza kumala kati ewange waka yes ewange waka naddangayo ewange waka anti kati nagambye olaba mukulu wamala nabadde njogera na mukulu dde watugamba nti wano yaddayo okeeka nampita anti banze negendako ewange nabadde njogera na mukulu dde nali njogera naawe nenkugamba bwenti nekugamba nti nze bwe namalirizanga okubeeranga ne Jakana natambulangamu nengendangako mu mikwano gyange nentambulangamu bwenti era wogera n'otuwa mu statement ya kamera ewange wali wabadde ki obutaddayo wakaawo ewange twetwali ekiwabadde kati wawa mukubuli anti nabadde nkyakubulira ebyatuuka waka nogamba ate tuveeyo tudde waneeno wakaawo nali nasi okukubulira ku byawaka waki famire yange yaggwawo onozijja onoziza ewalala okitegedde ekintu ekyo mukulu ddiini kati nadde kati lwaki tondeka nemaliza statement by statement nosobola okutegeera amazima galwa genjogera lwaki wadduka kati lwaki nadduka Aji Nadduli wetwali tukyali ewaka nga tujja tumugamba Aji Nadduli waliwo ebiri ewaka baze ne batusalako ewaka nti mmotoka kyebaze kubanga sipaka sumeja ne parking ewaka ku lugirwe nyini we luti lule yali afumye wabweru naluga mumanya ekiriwo abasirikale batusazeeko tewali yasigala mu nyumba kabere mukyala wa Jakana bwe yadduka ne tugende wa Aji ffe tetwamanya ekituufu kiri nti tebatukwata naye tewali yamanya lwaki mmoka yali eyimiriddewo ofuula okutya kwaffe buli omu yadduka n'agende wa Aji era Aji statement gye tumuga Aji kino byali olonga mumaze okuziika Jakana nga tumaze omuziika kakati olaba bw'otakwataganya bintu ebyo byaliwo mugenda zaali nnaku nga meka zaali nnaku nga kati tugenze mu 5 kubanga ebintu byali bimaze okuvaayo wangambye mu nnaku 2 baatwala ennungi yes
ne badda ne bamenya obuyumba saggabe bali bagaba bagenda kumenya we ennyumba ne bazimenya ennyumba nzijja nti wati kati tetunatuukayo lwaki wayogeddeyo nga tetunatuukayo anti kati ndi kubulamu lwaki nadduka waki nagenda kubanga sinzezeke yadduka buli mwana yadduka kale lwaki wavaawo waki navaawo ekyanzijjayo ekisooka baganda ba Jakana olwo Janati aneetisse Janati tayagala kundaba waka ekyobola nali njagala nkugatira statement lwaki omukyalo ono owange lwaki saddayo waka waki we nava aji waki ate nagenda mu kyalo lwaki sadda buzi wanene waka ekitegedde ekintu ekyo nonzijjayo naye nekugamba bwe nti ekyanzijja ewa Aji Nadduli olw'ensonga nali siina wengenda kudda naye nga nsuubira nti kituufu mbadde ne Jakana naye olw'obulumi bwempisemu ne Jakana Aji Nadduli agenda kunkwatibwa abeeko watussa tubeere nga tutambuza obulamu kubanga nali makanika mulungi nga manyi nasigala nkanike moka za Aji alina driver bamuyita pastor omusajja oyo yatandikira okugamba nze avuga Aji ne mukatoda muzikolaki sikwata kwera saddamu Aji n'agenda ku akawunti nagenda nandetera sente nali nsubira akasente akawera Aji nampa emitwalo 20 mwegi lwaki wali osubira sente ziwe kati Aji namuga nti ngina kutandika bulamu bupya nga manyi nti nze Aji agenda kujja yinza okumpa emitwalo kati weze nga 8 wali okolera Aji naye sikolera Aji lwaki wali osubira sente nyingi olw'ensonga nti nali yoza kufa kwa mwana we kubeera na mwana we ng'agenda kufa lwaki wali osubira sente nyingi ekituufu mukuluddiini kankubuli ekineeno nali siina nantandikwa kubanga lwaki wava ku mulimu gwo bw'obanga tewali mutume nga bakusindise kujja kubega musajja ono lwaki wava ku mulimu gwo lwaki nava ku mulimu gwange kati okuva ku mulimu gwange kati wewe tuli era omulimu gwange malanguddako omulimu gwange ekiguzijako kiri ekintu eki nti kati ngenda ku mulimu kati ngenda kukanika mukulu wa mala ngenda kubeerawa kali ngenda kubeerawa mikwano gyange ne mukwano gwange ki agenda okungamba nti po jangu tubeere fena yes yes omutego gukola bulungi yes omutego wange gukola bulungi notuko okufiirwa amakago nga gwotambula na musajja mukera kumacha kuba muvuga Subaru erimu embeera engeri mwenye ebikajjo kati kankubulire mukuluddiini Jakana yalinga akusasula Jakana yalinga tansasula naye kyali kisasula kiri ekintu eki nga kitutukaniga nti kati emoroka eno tugenda kugikanika kino ne mugaba baba emoroka eno egenda kwetagisa kino nedda sikwongeramu nangamba nti sente mmeka nti nambuza sente mmeka niba bijja kugula emitwalo 8 nangamba kati ngenda kukuwa emitwalo 9 ate sigamba nti yangoba ku mulimu gwange nedda yaleka nga nsigala nkolera abantu benali nkolera era ne kakati nkyabayina kubanga era bankubira abali benali nkolera era nasigala mbakolera yes yakuleka ng'okyakolera n'abantu yes benali nkanikira yes wali toyina wakutandikira osubira akasente akawere wa Aji Nadduli yes naye sina wakutandikira nga nsubira akasente akangi wa Aji Nadduli kati mukuluddiini akwadde emitwalo 25 ampadde emitwalo 25 wanyeega wasanyu ekituufu kiri nti ku bulamu bwa Jakana we yali amaze okufa nze nganze Aji Nadduli lwaki ngamba nti okumwebaza nakakati lwaki mwebaza nze Dini Lubo wasa Salo yes abamu bampita jjengo uli yes one nali nsubira akasente kangi bwe yagenda ku account nandetera emitwalo ameka naye nga nali nsubira emitwalo nga 8 yes ate okusinzira ate neje emitwalo 8 okusinzira ku bulamu bwa Aji Nadduli bwa Jakana Aji Nadduli mwebaza nnyo ate ng'oli mwennyamivu anti wulira kyenkugamba okubeera omwenyavi ovanga ku muntu akuwonya oli mu bantu gwe nawe osubira okukolwako obulabe oli waka w'omuntu agambe nti vaawo baali bakusibyewo ewaka baali tebansibyewo kyekyali kikuleetesa okubeerawo batuka okusenda ng'oluti ng'olina gye wali ovudde kyandetera okubeerawo nga nyina gye nali nvudde twalina program nze ne Jakana ne Aji Nadduli nga tugenda kukola garage era nga Aji Nadduli bagikuwako time limit nti mu kiseera bwe kiti etandika bampa ne bangamba nonya n'ekifo Aji Nadduli yangamba Aji Nadduli yennyini yangamba nonya n'ekifo mu nsi bulijjo abantu batusuubiza ne batatuukiriza bye basuubiza kitujja waffe gye tubeera kujja kubeezingako si kubeezingako ekyo wali okola ki
nali sibezingako wali okola ki ekyo nali sibezingako naye mukulu dini manchi baita okwekokola omuntu sikitegeera kyekitya okusendanga olutyo kimanyi yes ekyo kimanyi emanyi kibaita okufuuka olukokobe ku muntu kwe kumwesibako ekyo wali oli mukola ki nti awo nali mbesibako gwe omuntu watuukira okubuuza mbadde simanyi nti ogenda kukola ki kusula that means nti wali ofuuse ekizibu tebakingambira okusaawa eyo bakigamba ddi bakingamba nga bakyogera nga wayiseewo ennaku era sooka lindeko kalenzi I did communication and I interpret statements very well. Bakingamba nga wayiseewo ennaku tebakingamba nti Jakana tuyagala okugamba yes baali tebakimanyi nti osulaawo no sokoleke baali tebakimanyi nti obadde osula n'omugenzi bali bakimanyi nti nsula naye wakati baali bakibeebuuza ku ssaawa esembayo nti tetubadde tetumanyi nti ogenda sula wali mugenyingo ze buzikola olunaku kati anti wulira kyenkugamba nodedda wali mugenyingo ze buzikola olunaku wanewa ajja okujjawo fenasi we twali tusula eri wano mwali mukungubaga nedda wano tewali yasulawo olunaku lwe twasula olunaku Jakana lwe yafa lwe tumuleeta lwakikolo tebababuuza nti muze kusula olunaku lweno lwe twajja eri bamala tugobayo ewa eri gye twali tubeera wa Jakana kyebayita olukokobo okimanyi olukokobo twayogera tugamba nti omuntu okwegobako no kyebayita olukokobo okimanyi si kwe kwesiba ku muntu kwe kwesiba ku muntu batuuse n'okugoba ate nova wali atira nodda wano ng'abagoba be baawano nga gwe tokiraba nze okungoba tebangoba nganze kubanga wakati waliwo nga tusuka mu basatu omutego gukola bulungi yes tebangoba nganze sinze nzeka gwe baali abasatu bagenda nabo ne badda eno ewa aji bonna ffena twavaayo bo baali bamuyita batya Aji Nadduli bamuyinako oluganda oluli close baali tebamulinako oluganda luli close ate oli omu gwogambye yali amuyita jjajja Alwa Sulaiti ne Lule abo bamulinako oluganda luliko naye bali entaito dio kitegeeza ogende wa kati we bagende wa kati gwe wali omuyita otya nze olw'ensonga banzaala ng'omwana wakawo ate gwe bazaala bamugoba ate kakati bangobye olwo ate kati kiriwo ekiti nti waliwo n'omulala gwe bayita John oyo gwenjogerako John oyo bamuleeta ewaka wano eno nagobeza John mu mboozi zo gwe jjamu statement zo yes as you yes kalenzi kuba ebintu ebibuzaabuzanga gwe yes singa John pino yabikwadde ojjo byogere okaka kati okkiriza kyengenda okugamba nti oli mu lukwe lwabo abatajakana kati nga nange kyembuze nange wembuze ekibuuzo wali mu lukwe olw'abatajakana nange wembuze ekibuuzo bwe nti olukwe olwo lwe bagamba nti batajakana nga ndubeeramu ntya mukwano emboozi eyo n'ogiraba gy'ogiruse eva okufa kwa Jakana bwe kwagwa wagenda ne mukola statement ku gundi kuki ku poliisi okufa kwa Jakana tewali gwe bajjako statement Jakana yafaaki tewali gwe bajjako statement sokodde mu Jakana yafaaki Jakana we baaleeta gundi gye bayita postmortem mu ddwaliro gundi yani yagenderako ali bwe yagenderako we yakomawo n'ayogera bw'ati n'atuyita mujje n'ababuuza mmere ki gye mwalidde ne tumugamba twalidde mmere no bweti ne bweti ate eno bweti nti eyo tetwagikoze eki tetwagiridde kati yatugamba yafa butwa ekyo kyo ffe tukyogera ekyo sijja kubakisa yes olidde ekyo ekigambo kyogamba tojja kutukisa sijja kubakisa mbabuulira mazima ekyo kyo tukyogera yafa butwa lwaki ogamba tukyogera kati tewali mwana atakimanyi ku baana be twabeera nabo ne ku bigambo bano abajja nga batikka ebintu bye baayogera ne bagamba ono omulenzi kubanga bakuba ebigambo bingi nnyo ne bagamba nga buli muwala alaga musanyufu ng'ebintu gye byali bifuluma ng'alaga basanyufu ekibuuzo kyenkubuuza kinsaba oddemu kufundikire yes Jakana yafaaki yafa butwa ani yamuwa obutwa okumuwa obutwa tojja sijje nakugamba nti gundi naye begenda okugamba nze wenda kutandisa okukola settlement yange nagayibwe nti emmere gye twalyanga lwaki omukyalo nene teyagituwangako ne tugiryangako lwaki
omukyalo ono emmere gye twalyanga waki neeri Jakana gye yalyanga keeri ate waki yes mwali mulimu nga mwetayinza battiramu ngayo twali mulimu gwali gwa kutta oli yali tayinza kukuttiramu gwe munne gwe muli ku mulimu mwenna kati nekino kankireete bwe nti nakyo kyongere omukyalo ono era kigenda kukwewunyisa nnyo nti munaku abantu mwe bawulira ennaku ate abantu abasinga basanyuka kati oyogedde ekigambo ekirungi tuli kumpeewo waneeno era sina kyengenda tema munne ekireme the truth nga bwe tubyogera bigenda ogenda kumasa n'ebimu already biri babiraba yes nti abantu abamu bawulira ennaku baani anganti ngamba nti abantu bawulira ennaku olw'ennaku gwe gy'oba owulira n'obulumi bw'oba oyiseemu nabadde njogera ne mukulu wa mala nga mukubira essimu nga njagala omusisinkana nga njagala mubuulire ku bulamu bwe mbiseemu n'ebinyigiriza nekiki kyentuuseeko mu bulamu bwange engeri gye mbonyeebonyemu mu bulamu okubeera nga kuba kati nze n'ebiseera ebimusula enjala ne transport antuusizza waneeno mukulu wa mala ono yamusasudde ku booda era mbadde nemeredde okutuuka wano kuba nadde ngina kutamba ntambuza kigere nga teno ogirabe nga teno ntambula nga noonya kyennaalya abantu abasobola okunnyamba be bantu babali ku kyaki bagita Olukwe kyaki Kabalagala be basobola okunyamba ne bampa ne ku kyokulya ne bangabidira nesobola okubeerawo mu bulamu abantu yes olerabyeko omuntu gwe bakozesa omulimu ne bamusuulawo sikirabangako naye nze ani yali ankozesa Uganda Nadduli yali ankozesa Jakana yali ankozesa yes Haji tayinza kugoba nga wali mukozi w'ekyo tukikrossingemu tewali kitegedde tewali mukozi wa Haji yensonga nti noli yagambe emmotoka za Haji nze nzivuga tozitoda muzikanika ekitegeeza tewali muki mukozi we family nenga te Haji teyangoba bannaye yes family bwemaliriza esunsulamu esigalenga family mu abatali family balina bakola ki obateeka ebweru ekyo tebalina musango because they wanted to know themselves basigalenga bo okitegedde si banzirire ko sikitegedde awo sitegedde settlement eyo nakubuuzizza oli wa kika kyabwe lule bamugoba lule bamugoba gyali oba taliyo lule saawa eno simanyi gyali oba taliyo simanyi oba gyali naye nakomo lizi yaŋŋambye waneeno lizi mabegako we nagenda omuganda we naŋŋamba lule taliyo ewaka bamugoba Jona taliyo ali mu gym kuba Jona nageza kumukubiraho ku simu nerero nzizemu mukubiraho ku simu nga teriiko nga njagala kumunyonyola mugangenda sisinkana mukulu wa mala ngenda kwogera kufa kwa Jakana esimu ye tebaddeeko nenkubira lizi we mukubidde leero ne mugala lizi ngenda njagala enamba ya wamala kubanga enamba gye nkubako wakuba enamba gye mbadde nkubako ya wamala najubako ng'omukyala yagikwata sasobola kumufuna nenzamu nenkuba ku MTN nga teriiko lero nenkubira lizi lulina mukubira nga njagala natajimpa lero nenzamu ne mugamba nangamba wamala enamba itetera kola ki kubeerako nemukubira ne mugamba enamba najijjayo ku Uganda Eyenkya yeno gyompadde era mukazi luli yagikwata nanga ye enamba ya wamala enebeerako kati nembako mukwano gwange akola ku kibanda awo Kabalagala nemutukira mbadde sinake yatayi mu MTN kwe yatero nga ne line yetu sijina ne mugala soko mpandike enamba gye bampadde gikubeko ngezo gikubako nga wamala agikola ki agikwata yes olaba bo badoyogera ku bibyo ne transport akubula na buli kimunge byengenge byagala kujja yes how comes into atebwe tukubuuza ebyo ne yafa yes you keep a smile face no seka no kuseka do you think that it adds up anti kakati ekyokumbuza ku Jakana nenjagala okuseka ekigenda okwewunyisa ekintu ekibale kindetera nga okubeera nga nsekamu sigama nti era otandika okutunulaawo nolaba wowe mbadde nsekera olaba ebintu ebimu bye mbadde nsekera nti bibadde bikwata ku bulamu bwe twatambulangamu ne Jakana nga tannatuuka kufa naye mbadde ntuuka nga ku kyokufa obulamu bwange bwebwa bujjukira era n'omusajja akolaawo ku city asomesa bya kompyuta awo Kabalagala awo bwe naligezaako okwogera ne Jakana akimanyi bulungi bwe natuba nakaba amaziga mangi omusajja nankoonako nanga Apolo guma nagamba Jakana mu bulamu bwo olina okumwerabira abasajja omusajja gwenjoga nanga Jakana olina okumwerabira
oyo omusajja engamba yenjiina waneeno nangamba olina okumwerabira era omusajja namusisinkana busisinkanye ne munnyonnyola ku bulamu bwange ne mugamba njagala kunnyamba kituufu nangamba Jakana olina okumwerabira kubanga ekintu kiba kyaddala olina ng'egyogenda kizza naye nakawa amasika mangi mu maaso ge era si ye omuntu asose nga munyumiza ku bulamu bwa Jakana bwe natambulangamu ne Jakana si ye muntu asose nyina abantu bangi betuse kati kimanyi kiwezeza kati gugenda bwera omwaka bwe tuba tubazeemu mwaka gwawera dda yes omwaka kale omwaka guweze bwe tuba tubazeemu naye ekintu ekisinga okuluma kiri ekintu kimu nti mu bulamu okuntegeera kutya nedda si kuntegeera nti nali mulimu mukulu ddiini olina ekigambo kyoyogera ekyewuunyisa kumpewo nga kyewuunyisa nga kyewuunyisa kukola statement n'ogamba nti nno okukutegeera kuba nti wali mu mulimu ekintu ekijja okuwuunyisa kiri ekintu eki kimu si butansasula naye sikolerera mpeera nze nali nkola kubanga Jakana tuwa nange nangamba Paul ngenda kukula kiri ekintu kimu ngenda kyusa obulamu bwo first ekisooka tugenda kukola garage nankola nantwala wa Uganda Nadduli nangamba tugumemuuko tugenda kukola garage etambule ngenda kuba lawyer wo ate ngenda kuba manager wo ng'okola naye sente ezo zigenda kujja nga tezijja mu ngalo zigenda kujja ku account yange nzage nsasula ensonga nze lawyer era tukwata sente mu cash ningamba ye baba ekyo kitugenda okukola nangamba ne banga atandika okunoonya ekifo ntandika okunoonya ekifo wewe tugenda ekifo tukifuna mu obulenzi ne tukale agenda tutungame ekifo kati nakifunye kimanyi tonambulira lwaki Jakana yafa lwaki Jakana yafa tonambulira gwo wachi ogeddeko kati kiriwo ekiti weto ngamba wojjaawo kati Jakana mukufa kati kantandike Jakana wano Jakana ngaafa waneeno wentandikira kubanga omubuze kibuzo ngamba lwaki Jakana yafa tewali yali amanyi nti Jakana agenda kufa kubanga olunaku lwacha lwali lunaku lwa Sande olunaku lwali lunaku lwa misana twali tugenda Mitiyana nga tuddeyo Mitiyana waliwo omuwala yali amukubidde essimu omuwala oyo gye twali tugenda baali bayina essabo ewaka kati yali mukwano gwe nga ajja mufolinga namuga Jakana jangu tukukoleko olw'ensonga ebintu ebijjawo ebintu ebyo naba tumaze kweyambulula n'obulamu bwekomera bwebaddemu ebintu ebigenda kusiga bikola ki Jakana nangamba tukeera ku Sande tugende twasimbula ssaawa 4 nedda banaye Jakana yafa kati Jakana nti okufa kati n'obuuza omuntu omulala n'omugaa ati Jakana yafa kubanga tewali eyaliwo mu bulamu bwe ngaafa kubanga nange ewaka wenyini okubeera nti Jakana afa nze saali munda mu nnyumba nali wabweru kubanga yali nkola yange nga ntulanye mu moroka era obudde bwagenda nga nenyingira nga nenebaka mu moroka omwo twalimu abantu babiri twalimu oyo muzukulu wa Uganda Nadduli nange nga ffe abalimu bwe twamala okuva mu kubanga moroka eri ewaka twalinawo TV naye moroka eri mulimu radio nga tuteekamu film tetwalina Jakana ekintu ekyo ngenda kukiddamu emirundi n'emirundi Jakana yali emmere ife gye tutaalyangako ekituleetera okugamba nti abantu abali mu luko okutta Jakana be bantu oyo omuntu eyaleetanga emmere lwaki ffe kyetwebuuza lwaki emmere eri amazima gennyini genjogera anyi nkubula emmere gye twalyanga omuntu eyamuwa emmere yali omukyalo oyo eyali anti wulira ate nsekaki oli musanyufu I'm seeing you with a happy face banaye omuntu eyamuwa emmere ye mukyala eyali gwe tugamba nti nno oba eyali girlfriend we kubanze nange namusisinkana oyo omukyala Jakana nga bali naye era nga sinasisinkana era Jakana nga sinamusisinkana nga sina omukyala nga sinamusisinkana mukulu ddiini wuliriza ani yatta Jakana nze ngamba bwenti question yange esembayo Jakana wamala ddiini kiwedde omuntu lwaki tugamba ddiini yamuwa emmere eyali bweti ne bweti naye buli lowooza omukyala ensi erimu abakazi bangi Jakana had many wives nze ngamba bwenti nyimirya ku mazima gange n'ebigere byange ebyo nga ngamba mu bulumi ne munyiike n'obulamu bwange engeri gye bwononeseemu okutuuka wano wendi omuntu eyaviirako okufa kwa Jakana omukyala eyaleetanga emmere n'atatuganya kulyanga mmere Jakana gye yalyangako
ye muntu nga nyimiride mu mazima ga Katonda mu ggulu mu bulumi obungi omukyala eyaviirako kufa kwa Jakana kubanga ffe twebuuzanga lwaki emmere eri tetwagiryangako lwaki tugenda kuggalawo pulogulaamu eno ntagenda tubuulira kibuuzo kye twetaaga obadde olina kyoyogera wali eri ekyenjagala okumanya Jakana ogambye nti mu nju tewaliiyo wali mu mmotoka yes olunaku lwe yafa yes kati mu nyumba Jona kubanga neno naye teyaliiyo eno saidi eno Jakana Jastra waliyo omukyala yekka kati Jona yajja wabweru ate ffe yatugamba nti muje tutwale baba mu ddwaliro ali bubi tuge otuuka ku Jakana ali obubi muje tutwale baba ali bubi Jakana yali Jona yali ayita Jakana oba tugeze yalinga amuzadde ngalinga mwana yalinga amuzadde ngalinga mwana kubanga nedda sikakuuta Jakana si yazaala Jona naye Jona Oluganda olwaliwo ekyali kibagatta kubanga nabasanga bakola bonna nga basitula ebyuma bali basituzi ba byuma kati omwana ono ajja amujjayo gye basitula ebyuma atandika okubeera ne Jakana ku lusegere kubanga nabasanga bamaze n'ebbanga batambule naye kimanyi emyaka egyali giwerako nina ogenda kinjaba maliriza obadde oyogedde wali nti mwali mu mmotoka wali mu mmotoka nali mu mmoloka ne Slight muzukulu wa Uganda Nadduli twali mu babiri mu mmoloka ojjukira nti watutegeeza ku vidiyo eri kuba buli kimu kiwayogera nti jjukira wanga nti wali ozizzaayo omusawo yali azze omukuba empiso kati olumaze omuzzaayo nkomawo saayingira ate omusawo oyo wayitawo ebbanga kubanga omusawo yamukuba eddagala ku ssaawa zaalinga 2 awo ssaawa 3 ne tutambulamuko ne tukomawo ne mpaakinga wabweru ogamba nti ani yakubira essimu kuba walinga akyali mu transit ng'okomawo naye kati wano oyogera olaga nti wali already wooli tebatukubira ssimu mu settlement mite mwalimu nti batukubira essimu wabula ono Jona yajja n'agamba nti baaba ali bubi so mwe mwali mu mmotoka nga muwuliriza music era tuwuliriza music n'atuga baaba ali ki ali bubi kati ffe tupapa okuva mu mmoloka ogenda okutuuka ku Jakana kubanga ekyewuunyisa kiriwe kiti nti omukyalo ono ekyomukyala lindako mwamusanga ali mu condition ki twamusanga yeebase kya bugazi nga emikono yali atadde wano bwati mu kifuba ng'ali ku mukeeka tayali ku kitanda waggulu ng'ali ku mukeeka omukyala by then emmere yali amaze nga twamaze dde okulya bagenda omukuba eddagala nga yamaze okulya yamuleetanga ekyemisana n'ekyeggulo emmere eno nabagambye bwe nti teyagireetanga nti no agyese buli lunaku emmere eyo yagireeta kubanga olunaku olulaba olwenyininyininyini olwo Jakana lwetwali emmere eyo twali tugenda mitiyana tukomye mu kkubo tukomye wangambe genda ogula ebikajjo nenga nengula ebikajjo ne tubitemaatema n'ennaanansi olwo omukyalo yaziwaata ennaanansi ne watermelon era omukyalo yazikola ki yaziwaata kati yamukubira namugamba jangu Jakana yamukubira namugamba jangu namugamba naye ngenda kujja n'emmere omukyala yamugamba n'agamba naye sindikira abannonako kati ife tugenda ne Jona twagala ne Jona ne tumusimira mu Subaru ya Jakana emmere nga bagikwata ne tugipaakinga Jona yagireyo no gino naye eri waka ne tugipaakinga mu mmoloka ne tutuuke waka kubanga ebyemikyala bino byali bimaze okufa kati emmere bamaze ogipaakinga amazi tumaze olya twalya misana nga obudde bukyali lwali tebunnaziba kati omusawo yali amukuba eddagala ku ssaawa emu nenya ne muleeta omusawo n'amala omukuba eddagala era kubanga yali tekajjukira ekibiri baali bamaze tugoba kati ng'eddagala Jakana lino alyegulira ne bali mukola ki ono yajjanga jasi kumukuba bukubi empiso Jakana yazigulanga n'eddagala Jakana yalikola ki omusawo Jakana omusawo olaba kati ngo oyambuka boti ngewa Jakana waliwo omukyala ali waneeno noti otuuka boti mu kkoona ng'agenda wa Nadduli kati waliwo akalwaliro akali ka kiriniki omukyala oyo yali awo we twamupiikinganga era we twamuzzanga bannayi kubanga bannayi eddagala fe abalyeguliranga ekyatta Jakana emmere gye yalya omukyala bamuyita Babula ate erinnya lye kuba kati wemandiroozamu era Babula we bamuyita nedda bannaye Jakana yafa kituganye kati Mukuludi ombuziza ekibuuzo ky'emirundi mingi nga nkukasa
Omanyi lwaki kikuddingana kikubuuza? Nedda. Buli lwe nkikubuuza ntunulira facial expression yo. Yes. Entunula ebyo tunula. Kati nkubulira. Kati nkubulira. Mukuludi. Kino kankikubulye bwe nti. Jakana okufa kwe siddagala nti eryamukubwanga lineeno nti lyayitirira obungi. Nedda. Nedda antubuliriza ekyo kuseka omuntu osobola okuseka bulijjo buli muntu asobola oseka sobola kusukawo nze Dinlubo wasava ono ewamala tubadde tukyaziza Kalenzi Paul naye oluvannyuma lw'otubuzaabuza anse ntuufe tulemye okumufunamu atugamba omukyala eyatta Jakana ekyo kale katukitwalira awo we shall prove with beyond more investigations ezinaaba zikoleddwa naye nga ebimu ku byo yandibanga naye yeetaaga okubuuzibwako ebibuuzo ebingi wabaawo abeetaaga okunoonyereza kufa kwa Jakana Kalenzi Paul nani ajja tubuulira bulungi eno bagiyita gano mazima ku TV10 ne Uganda Eyenkya. Uganda Eyenkya.